Wizo Manizo akutte munnange muganda we Chameleone video nga Chameleone ali mu kufumba eside eno ate nga Juliet Zawedde yabadde ku kamera ate nga munnange akatambi akatwedinze ennyo nga Palaso ali mu buliri munnange ate eside eno ku bed ne mwana muwala mwite Coco Must Shine. Ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambwira ddala. Ngenda kubeera nga ntandika ne Chameleone ate mu maaso awo njije ne Palaso katambi akatwedinze ennyo ku challenge gye bakoze eside eyo. Kantandikirewo munnange Chameleone tulabyeko wali munnange era nga katambi kano kabadde katwedinga nnyo wali ate ku mukutu nga bali mu kufumba eside eno. Obutambi obulala nga bungi nnyo bukyatwedinga nnyo naye nkugiddeyoko ako ate munnange ate akasukkulumye mu kutwedinga ennyo era nga keeko nga bw'okalabaawo kasooke nkuweko ku katambi kano olabe nga bwe kibadde wali mu katambi. Wizo wadduse omusajja yagambye ogenda musalirako obutungulu kyokka Wizo mujjangu oyoze ebintu. Lwaki oli chief tester? Ate gwe caretaker gwe olina okufumba. Nkulaba ssebo. Naye omulwadde bandimuwadde ku orange juice n'anywako kuba bwedda ayimiridde. Chameleone, mulabayo mbu nasooka kutestinga kawuzi agenda kukuwa obutwa. Ii naye gusajja gwe. Naki? Problem is the people out there cannot test. They don't. People call it smell, but it is wrong. It's not called a smell. It's called a test. You tested? So it smells so good. Like you should have said that. I said it tastes so good. Bagambye oyo Wizo tamanyi kufumba, just alinda kulya. Nze asinga okufumba mu famire yaffe nenkufumbira caayi omukalu nenkufumbira amagi amafumbe. Caayi omukalu. Naye nga bwe kityo munnange ate bwe kitambudde eside eyo ate awo kankugyeko nkutegeezeko ko katambi akatwedinze ennyo wali munnange ku mukutu ogwa Instagram, Facebook ne TikTok. Akatambi ka Palaso kano babadde nga bali mukola challenge bwe nkwagala munnange eside eno ne Coco Must Shine ng'ali serious nno bitya wali wona era nga bw'olaba munnange challenge eyo. Darling, when you're feeling like you need someone akusanyusa akatambi kano katwedinze nnyo wali nga bwe nkunyonyodde munnange eside eyo. Ajjukira nti nno nkugirayoko ate ebitrading ate nembikuleetera wano ku Gemina TV nobiraba naye nga akatambi kano munnange koogezza abantu obwama bagambye nti nno kiki ekigenda mu maaso. Muganda wange gwe alaba Gemina TV ebadde challenge munnange gye babadde bakoze wali naddala ku mukutu ogwa TikTok munnange ate kibadde kitambulira ddala bulungi nnyo naye nga bwe nti munnange ate bwe nkoze updates zino ngenda kubeera nga nkomawo maaso eyo n'ezi updates endala katono nnyo bwe kiti.